Kadaama TV Abawarabu buli kadaama oba bakadaama ab'enjawulo baba banyumyako ebintu eby'enjawulo. Waliwo kadaama ono anyumiza ebintu bingi ebiva ku wifi ebidda kubeera nga banafu, ebidda okubeera nga basobola omulekerawo omwana Omuwarabu n'alema n'okudda okutunda ku mwana we, so enneeyisa yaabwe ye gennyini kaagikunnyonnyola engeri ye gy'abalabamu. Hi, hope you're doing well. Hi, these people. Remember, I don't know why Charina online. Wasikirayo agenda kunzija kuba n'abantu basana kuba na nsolo muzulu balina emitima emikyafu. Mwana w'omutugavu sana fine mu ggwanga lye sikubuze gye tufira. I wish I can sing for real. I'm gonna make a song out of these people. You know, these people, they take us up like an APs, you know, but longer APs, you know, like someone to touch on your spoon and you don't use it. What's that? Those people are idiots, you know. I'm not abusing them, Chimbavuma, because I want, but because the way they behave. You know, I came back and I took like, there is this things they make out of milk. So she was like, did you touch them with your hands over? How can I remove them from the freezer and using my hands? Definitely I use my hands. So these people, they have by name solo. Can you imagine obeera n'omwana wo okuva enjuba lw'egudde? Abamu bakola n'obeera n'omwana oluusi bebi n'osiiba n'omwana okuva ku makya mpaka lw'akomawo n'akomawo n'ayingira ekisenge ne yeebaka omukitegeera. Naye n'olowooza in case omwana oyo afunye obuzibu baakuma wifi, know that you can contact them. Abamu tebalina kamera mu mayumba oba kitegeera bakulekera abaana mulimu n'abato myezi 3. Medu! Ushfini, come half for Joanne, come half for television, Ushfini. Abaana ne bakuwaganya wena n'omutwe n'olulanga gwagala kwabika oba kitegeera. Abaana babawa amasimu. Weewuunya abato abatalina na buvunaanyizibwa Jesse agenda ozannya game. Naye gwe alina obuvunaanyizibwa alina bakadde balina abaana ne bakuma wifi. Bagitume waffe Abannayuganda yesu tumanyikiddwa. Uganda tukozesa data. Sente ozikolera ani? Tewali. Obakitegeera. Batuwa omwagala tume nga tubagulira data waffe nga tusobola okugera ne famire zaffe. Obakitegeera. Tulina obuvunaanyizibwa ne bakulekera abaana kati wuuno mutowe mukulu abadde ali mu mutinya naye amanyi nti nze maama we akaabajja gye ndi. Obakitegeera. Bakadde be ne babeera mu ddiiro akaabajja gye ndi. Obakitegeera. Kitegeeza bano abaana tubaagala ng'abaana baffe naye bo tebatwagala. Nze ne wendikeera ne ndaba kadaama nga kkuba omwana w'Omuwarabu siriwuliramu nnaku ate sirikwatibwa mwana oyo kisa kuba bano abaana tebalina mpisa. Omwana w'Omuwarabu yakusangawo ng'otudde n'akulinnyako n'asala n'adda eri ng'alinga alinnya ku ddomaati. Kale wegamba bano abantu balina bitima bya ffene, balina bitimatima. Okitegeera. Nze mpulira nkooye era ne bakeera ku makya ne bagamba nti abaana Abannayuganda tebadda mu Saudi. Wallahi I support it kuba abaana bafa. Bwe tunaakeera ne tudde waffe ne tumanya nti teri kudda Saudi tujja obwongo bujja vaako empolwe oba ogimanyi oba mugimanyi. Obwongo bujja vaako empolwe tumanyi nti Uganda everything can come up so long as you put it under the soil. Oba kitegeera. Ne tufuna maketi oba ne tukolawo ekitongole nti abaana bakadde abatuvudde ku byayo ne tukuleetingawo group nti kati it's farming tulime ebintu byaffe nga we export them. Oba kitegeera. Naye ebintu by'okuddawo ne batutunya ne tubonaabona teweebaka ne weewebaka oba tutebenkedde is it ya weebaka amatu gali bweru nga mpulidde omwana nti yeebaka amatu gali bweru. Truly kituufu. Kuba tujja kulaba banno nga babatta enkya n'eggulu weebaka otulo twonna weebaka ng'alinga ali ewammwe mu kasiisira. Ya hawulillah wala quwwata illa billah. Bano abantu balina wuuno omwana abadde mu ddiiro maama we ne taata we gye bwe kitegeera.
naye avudde yazze ewange Kadaama olw'ensonga mufaako mulabirira muwe ekyokulya muyisanga mwana wange mwagala. Bino ebintu nze banaye sagana kwogera ku bino ebintu kuba mbyogerako mpulira obusungu ne njogera ne bye sirina kwogera. Mr. Kadaama gyebale kumanyi n'okubeerako naye we mbaddeko mpitayooko ne mpulira kyekiriyo. Mwana ayogedde ku nsonga y'okukyogeza kino naye nga mazima nga ttaano nga tunnamusasula babakube fayini naffe tulina obuvunaanyizibwa empulira kyekiriyo. About payment, I'm really happy kubanga guys we work and work. Wakitegeera we work but payment ntono. Bannaye bwe muba musazeewo kwogera ku kya salary bannaye batwongeze kasente naye nga tukola bano abantu tebalina mulimu mulala gwe bakola okuggyako okukyaza n'okutuula okulya balinga busimizi. Tukola emirimu omuntu n'okola okuva ku makya mpaka enjuba bwegwira okola tutudde non stop omala kano odda kale ova mu kugolola olunaku abaana bambala engoye nga 10 olina zonna ozigolola abaana balinga 5 oba 3 ne tukola emirimu tegigwayo. Okitegeera ssente entono ze batuwa ne ssente zennyini nnyini bateekewo kondishoni nti Kadaama ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwe we guggwako kasita zisukka ennaku z'omwezi nga 5 nga tunnamusasula babakube fayini naffe tulina obuvunaanyizibwa oba okitegeera naffe tulina obuvunaanyizibwa bano abantu tebaagala sasula oba okitegeera tebaagala tusasulira mu budde anti oli Kadaama ogenda kwogera kubanga kampani ezituleeta kati tunakwanze kampani gye najjamu yesijja gyogera linnya naye yatuleeta netusuula eno omuntu atufaako ali omu yekka akola ku baana nga 3 eweze anakuwa ddi time omunnyonnyola obuzibu bw'oyitamu nze ekya salale eyo nsonga nkulu. Ekyokubiri kye nnyinza okwagala boogereko ky'omwana waaba akedde mu makya naafuna olubuto ng'alufunye kuva mu papa bannaye balekera otutta tuli bantu tetuli nsolo ze basiba batugumbula nga baagala oziryamu kebuda nedda naffe tuli bantu nga bo olw'enjawulo nti ffe tuli baddugavu oba okitegeera Kadaama bw'aba afuna olubuto bamuzeewaabwe bannaye nkooye okulaba bannange nga bafa lwaki batutta waayi nga gwe nnyabo simanyanga madaamu wa Naleero simanyanga mama nga tonnaba kutta mwana oyo ko weebuuze lwaki bbaawo ayenze mu mwana mwe abakazi mweyisa bubi ate obusungu bwaffe bwemmwe ne mubumalira kufa abaana oba okitegeera mweyisa bubi kyemuva mulaba bba bammwe beebaka ku baana oba okitegeera balekera otutta era ekyo bakyogereko nakyo ekyokutta abaana bakikomye otherwise ate si babisazeemu. Tetuli baavu Abanayuganda tetuli baavu wabula obwongo bwaffe bwe bwavu. Natambula okuva gye nnava mpaka Damaamu Ddungu naye Uganda wo woosula ensigo n'etadda buli wamu ensigo eddawo naye tuli baavu n'abakulembeze abeesibye mu ntebe abatava mbe batufuula abaavu ne tujja mu malungu okubonaabonera eno naye ng'ewaffe buli kimu gyekiri kyokola Abawarabu batutunya batutulugunya tulina buli kimu. God favored our country with each and everything and a very nice climate throughout the year oba okitegeera kati tuli malungu batutunya tukola omusaala mutono osula bubi abamu balya bubi abamu n'okulya bulumi bakucunya tewasayininga kola mu musana okolera mu musana ya rabbi. Bannaye boogere ku kintu ky'okutta abaana nze mpulira ennaku mpulira okunyolwa ne ŋŋamba mwana muwala gwe basse bamulesezza abaana kati George Balogwe nawulira nga bagenda mutuga simanyi mutugumbula simanyi mutujju mba ndi awo ndaba gwe batemyeko omutwe bannaye tuli ndiga ze basiba basala ekyo nakyo bakyogereko balekera otuyisa obubi batuyisenga abantu. Ekirala abaana abasinga tebaba connectinga bannange tulina family omuntu baba tayagala kuconnectinga akugulirira nnyo wegwirenga data tulina obuvunaanyizibwa tuli bazadde bano abantu tosobola bbeera olunaku lulamba nga takutte ku ssimu naye gwe n'ogikwatako obukwasa eddakiika 3 kimuyisa bubi yenna asiba azimba katani bannange waliwo ekintu kyolaba nowulira nga kikususseeko bano abantu mpulira nga bantamye
bateekawo conditions Kadaama alina osasula batwongere ku musaala oba kitegeera balekere okutta abaana batuwe eddembe okubeera n'amasimu gaffe tugende bakadde baffe n'abaana baffe